Omuntu wenna nga wali obaddeko omusika oba nga olina gwe wasikirako oba nga wali obaddeko lubuga, wekkaanye bino. Abaffe omusika yekka ye musika? Tinedda. Omusika abeera musika ate ne lubuga abeera lubuga. Kyokka ate tulina ekkowe we tulabira lubuga nga musika. Okugeza bayinza okuteeka ku busika n'otafa ku bintu bikwasiddwa ne byonooneka. Lubuga yalugwamu. Ekirala, singa obeera nga eyasika yali mwana muto nga tabimanyi tabifaako, nga ggwe abadde lubuga oli muntu mukulu, ovunaanyizibwa okukuuma ebintu ebyo ebiweereddwa omwana n'okubizza obujja ddala nga tannakula. Bw'akula n'obimulaga bulungi n'abitereeza bulungi. Bw'oba tokikoze nga ggwe oli muntu mukulu, ovunaanyizibwa okubeera nti ggwe musika. Olwaki? Tisinga ebintu ebyo bisaanawo, obusika obwo bubeera bukubanja butereevu. Era lubuga bulijjo aba musika. Era lubuga aba akola nga vice chairman, nga bwe munaaba ne chairman, naye nga chairman waataba vice chairman yamala ensonga, oba nga munolaba vice president. Okitegedde? Akati obusika mulina okubwegendereza. Omuntu wenna nga empewo zikubanja naye ng'oliko obusika, first sooka otereze obusika nga tonnaba kwenjeeza mpewo ezo. Bw'oyenjeeza empewo nga waliyo obusika obukubanjibwa, tezisobola kutereera, kubanga z'empewo ziwaŋŋana ebitiibwa. Gwe n'omuzimu gw'olaba ng'omunafu, empewo ziguwa ekitiibwa era tolina ky'oyinza kukola. Era nazzi kuno omusika nga tasamirira lubaale, kubanga olede oba mukulu. Naye okwetematema mu kwebika, kati omuntu nga yasika asamira lubaale. Naye edda ebika nga bikyatambulira awamu mu ntegeera emu, mu mukwano, mu ndowooza emu. Omusika bwe yabangako lubaale, ekifundiko yakizzangayo ne balonda omusika omulala. Naye olwaliro tokyalina gw'oyinza kuwa kifundikwa n'akikkiriza, ayinza n'okulooza nti omuloga. Era tosobola kukiteesa. Omuntu singa asikira kitammwe n'ajja yeekaŋŋa empewo z'alonda ye, batuula ne balonda anaddira mu bigere bya kitammwe omulala, ekifundikwa ne kikyuka. Edda bwe kyabanga. Kyokka na kati kikyakola singa famire ziba zikwataganira wamu. Omuntu si kirungi kwambala bifundikwa bibiri, kino kya busika ate kino kya lubaale, kubanga ekifundikwa ky'obusika kirala era ekifundikwa ky'obusika kibeera mu nnyumba yo ggwe oba olubugo lw'obusika. Era ekifundikwa ky'obusika tekirina we kikwataganira na kifundikwa kya lubaale. Ekifundikwa kya lubaale kibeera mu ssabo. Bw'oba tolina ssabo kibeera wabeera bintu bya bajjajjaabo. Ate ekifundikwa ky'obusika tekibeera wabeera bintu bya bajjajjaabo. Ekifundikwa ky'obusika kibeera mitwetwewo. N'omukyala wenna nga wasikira omuntu yenna, olubugo lw'obusika lubeera ku kibbo kya busika mu kisenge kyo. Kyokka olubugo olukuweereddwa ng'oli nankulu lubeera wabeera bintu bya bajjajjaabo. Okitegedde? Era ebintu by'obusika si bya mu masabo, bibeera bya mu mayumba gaffe gye tufumbiddwa, gye twazimba. Singa osangibwa ng'olina ekifundikwa ky'obusika lubaale n'akulonda naye nga tolina kyakukola, era byonna ogenda nabyo mu maaso. Era singa muba mutudde nga famire nga mukkaanya empewo ne zironda omusika, aba alina okuzzaayo ekifundikwa ky'obusika ne mukiwa omuntu omulala. Bwe bulambulukufu.
naye olw'okuba nti atalina mukamwana yeekamwana, ennaku zino abasika balondeddwa babeera balondebwa lubaale naye nga tebalina kyakukola. Tewali kigaana ogenda ne lubaale mu maaso naye ng'edda obulombolombo n'ennono bwe bwabanga. Okitegedde? Akati obusika mulina okukuuma ebintu by'obusika ebyabakwasibwa, si byakwejalabya. Bwe bakuteekanga ku busika nga wali mwana muto, ebintu ebyo ne bibula nga tokyalina wojja musumisi, kubanga abantu balabye nnyo ennaku bamuwa ebyobusika. Bw'agamba ku taata nti ekifundikwa kimbonyaabonya oba olubugo, taata agamba mwana gwe weeraguzza, takyalina wajja yamusumika. Ensonga eyo Muwanga yagiyingiramu. Noonya ewali omuntu yenna atuulwako Muwanga oba musawo addemu akwasa ekifundikwa ekyo mu linnya lya Muwanga. Muwanga yamala ensonga ezo. Bw'oba mukazi sooka onoonye ozzeewo ebintu ebyo. Bw'oba wasika oli mwana muto ne bibula, fuba okulaba ng'obizzaawo. Kyekisumuluzo ekisooka okubonyaabonya omuntu. Abantu bangi nnyo babonaabona olw'ebintu ebyo. Kyokka singa obeera wasika ng'oli mwana muto naye ng'ebintu bye wasikirako omuntu oyo bikyaliwo, ng'obirina byaterekebwa bulungi, oba nga jjajjaawo mukyala abirina oba bakadde bo, naye ng'ebintu ebyo biri mu sayizi gye baakuteerako ku busika, wali muto kati wafuuka mukazi mukulu oba musajja mukulu, akafundikwa katono oba akabuga kakwasibwa ng'oli mwana muto katono. Okula, ekifundikwa kirina kukula ng'okula. Buli lw'obeera nga wabutereka nga butono nga wali okyali muto nga buto, bw'okula era bukubonyaabonya. Buli kintu kyonna kikula, n'obusika bukula, n'ekifundikwa kikula, n'olubugo lukula. Bwe buba nga bw'obwambala kati kifundikwa kikola mini, oba olina okusala amagezi engeri gye bakwasamu ekifundikwa ekipya. Kyokka ekifundikwa kino ekibaddewo tekisuulibwa busuulibwa, ate era tebakwasa kifundikwa kirala nga kino kikyali kisibe. Ekifundikwa kino okukisumulula waba walina okubaawo olubugo olupya olugenda okukolebwamu ekifundikwa ekirala. Era agenda okukwasa ekifundikwa ekyalamiriza nti tusattuludde ekifundikwa kino ekikadde, kubanga jjajjaffe tekikyakutuuka. Kubanga jjukira, jjajjaawo ayambadde Ggwe, kitaawo ayambadde Ggwe, sengaawo ayambadde Ggwe. Sengaawo omuzzukulu ono gwe yasikira, olubugo luno terukyakutuuka. Tulusumuludde tusobole okuluzza obujja. Senkulu bw'amala oddusumulula alukuwa wansi n'olulinnyako, era kw'olinnya ng'agenda okuwa olulala, oba mukazi kw'otuula ng'agenda okuwa olulala. N'alyoka akwata olubugo lwa n'alukomola bulungi nnyo nga lukutuuka, n'akolamu ekifundikwa. N'akikwambaza ng'agamba nti kino kye kifundikwa kye kizzididdwa obujja. Kyaliko amatu era amatu tugataddeko. Empewo n'obutiti byonna biggweewo n'obusungu n'embeera gy'obadde osinziramu okkuba omuzzukulu ebanga ebadde eva ku kifundikwa kino eweddewo. N'akakasa ku matu ago eddusu emirundi 4, n'akwambaza n'agga ekifundikwa ky'abajjajjaabo kiwedde. Akati tulina omukyala wano avuddeko bino byonna. Omukyala ono alina boyfriend naye yamugamba nti lwaki wankyawa. Kakatundu bwe kavuddeko n'aloota omukadde, kyokka omukadde oyo nga yafa, wabula omukyala ono ye yali lubuga. Omukadde oyo amubanja okuzzaawo obusika bwe, amubanja okufumbawo emmere, okufumba emmere, era amubanja azzeewo olubugo lwe. Kakati nnyabo nja kugamba bwe nti lwana nnyo nga tonnaba kuyingirira birala, bakukwase olubugo
Omusika eyali omusika abanjibwa olubugo n'ekibbo n'akambe. Kyokka mu buliwo olwaleero Ggwe yali lubuga nawe bikubanjibwa. Omuzimu ogwo guba gubatuddeko emirundi ebiri, eyamusikira ne lubuga. Eri bw'oba tewatambula bulungi tugambe oli talina bintu ebyo, omuzimu ogwo naawe ewuwo guba gutuddeyo. Era gukubanja olubugo n'ekibbo n'akambe. Kino mukyetegereze bulungi. Bwe bakuteekanga ku busika ne bakuteerako lubuga, omuzimu ogwo gubabanja kimu. Omu ku mmwe bw'alagajjalira ebintu ng'omulala bamukuba. Okitegedde? Era oli bw'agaana okuguterawo ekifundikwa gujja wuwo n'oguterawo ekifundikwa. Omuzimu ogwo gukubuuziza mu kirooto nti abaana bange lwaki tobalambula, n'ogamba siina ssente. Ekyo nkitwala ng'obwewussa, kubanga ne gy'oli kati e Bulaaya kisoboka bulungi nnyo okuddira omuntu ali eno mu ggwanga lyo n'omugamba genda ewali abaana bwe bati ne bwe bati batwalire omugaati n'essukaali n'engoye. Obwo bwewussa, obwo bukodo, obwo bukopi, obwo butafaayo, obwo ssemugayaavu, omuntu omulamu abula. Gw'obuuzizza ab'ekika kyo ne bagamba tebamanyi baana gye bali. Omuzimu gugambye abaana bange, gwalekawo abaana babiri, gukubuuzizza obalambula. Mu kirooto n'oddamu ti mukama wange simanyi gye bali. Obwo si bwewussa. Gw'oyinza okubuuza abantu bonna b'omu kika kyo n'obulwako amanyi we bali, n'olyoka ogamba nti siina ssente, omukyalo ono mubuyabuya, okakasa tolina ssente, tokola, okola mayinja, tosobola ku kitono ky'ofuna kutoolako ekyo. Mwe mweyavuwaza mwekka, mwe mwefuula, mwe muleeta embeera ey'obulumi n'obukiji n'obunkenke mu bulamu bwammwe. Ogamba otya nti siina ssente ate ng'oli ku mulimu okola? Ye ogamba otya nti simanyi gye bali? Abantu ab'ekika kyammwe okakasa ng'obabuuzizza baweddeyo, era bamala okugamba nti abaana bali gindi, ng'ogamba okubalambula kwe kugenda okubalabako maaso ku maaso. N'emizimu giraba nti oli ku kyeyo, naye waliwo ensonga lwaki gikugamba ate ng'oli ku kyeyo. Ddira obuze ku bafamire yo bakubuulira abaana gye bali, abaana b'omugenzi. Bw'omala okumanya gye bali, weereza ssente babagulire emigaati, sukaali, obugatto, engoye, obibaweereze. Ate awo naawe wooliddira n'ogenda n'obalabako nga Ggwe. Ebintu n'ebyo bibonyaabonyezza nnyo abantu. Olubugo lwe bakubanja okuzzaawo wali lubuga. Mu kubeera lubuga baakuwa akambe kamu kokka, tebaakuwa kibbo, tebaakuwa lubugo. Eky'obusika kino muba mukituddemu babiri n'oli omusika. Weewaawo nti eby'obusika babikwasa ye, naye era lubuga bamuwa olubugo kwatuula. Olubugo lwe lutegeeza ki? Omuzimu bwe gujja kukugamba lufuula olubugo lwe weesiba, empewo enfuuwa, kubanga jjukira guyitira ew'omusika oli ate guyitira n'ewa lubuga Ggwe. Akati obanjibwa okuteekawo olubugo olwesibizibwa, ekibbo ekyenjulu nga kirimu akambe ak'ekiti ekiddugavu. Tokemebwanga mu kibbo ky'omuzimu n'oteekamu akambe k'ekiti ekyeru, tekaba ka mizimu nedda. Era nga akambe ako kyekyokulwanyisa ky'omukyala, ly'effumu ly'omukyala ekkulu ke kambe. Omukyala takwata ffumu, effumu liba ssajja. Sigambye nti temulikwata, kubanga ojja kusanga omusawo ng'atudde ku mbuga ye yekka, baffe tabeere na mafumu ga lubaale, abeera nago, naye ng'effumu liba ssajja. Akambe ly'effumu ly'omukyala. Okitegedde? Kakati bw'oliba okomyewo osooka okole ebintu ebyo. Bw'obimalanga fumba ekijjulo eky'emizimu naye nga kigattirako lubaale. Ke kamere kaggambye okufumbawo, ke kamere kooloota. Ddira ofumbe omumbo gw'emmere ng'omaze okukwasibwa ebintu ebyo. Gerekako emmere enkalu, muwogo, lumonde, ndaggu, mayuuni. Emmere eyo gifumbireko enva z'ebinyeebwa, ebisekule.
Teekako empogola 8, teekako empombo z'obutiko 2, oluwombo olumu lwa misambwa, oluwombo olulala mwe mujja okwekozaamu nga bwe mulya, nga bwe muwuta ku ssupu bwe mulya ne ku butiko. Empogola n'obuwombo bw'obutiko obubala 2. Ekijjulo ekyo kirina okubeerako omwenge, ogabule abafamireyo. Bw'oba olaba nga tekiisoboke gye bakukwasirizza ebintu ku musawo gy'olimalira ekijjulo ekyo. Ebyo byonna bw'obiyiseemu ate n'osanga omusajja gwe bayita baamu ng'ayogera ku ky'omusajja oli, baawo gwe tusoose okulaba eri asoose, kye ki? Ebyobusika nga biwedde, mukazi gwe oliko obuyinza. Eyali bbaawo oba boyfriend w'oyo Taata Kabaka Bulamu. Taata Kabaka Bulamu ayita ne bamweyana. Kati bamweyana bw'akomyewo ng'olugero luno lwonna luwedde olw'ebyobusika biki, n'ayogera ku bbaawo oyo, kye ki? Omuntu abikka Kabaka Bulamu suwa ddiiro oba olina okuddako okunoonya jjajjaffe bamweyana, bayita babiri, kubanga bamweyana ye muwandiisi wa Taata Kabaka Bulamu ow'ekyama, era yalina ebyama by'abantu era ye yabitereka. Kwe kulaba nga ne mu lubiri lwe wayitibwa Katereke prison dish. Akapande nako kabeerangawo edda naye abaddawo baakajjawo. Katereke prison dish tekirivaawo. Eryo lyali kkomera lya Byannono, lyali kkomera lya Bwakabaka, bassekabaka bali nga bakyaliwo, Ssekabaka Kalema, Bakamanya, baani. Lyali kkomera ery'abazzi b'emisango. Olwaleero kye kifo ekituddemu jjajjaffe bamweyana. Jjajjaffe bamweyana ekifo ekyo era akikozesanga mwasinzidde okutereka ebyama byaffe, ly'erinnya Katereke, era ye muwandiisi wa Kabaka ow'ekyama, era bamweyana amanye ebyama bingi, era ayina ebyama bingi, era bw'oba oyogera ne bamweyana oba olina omuwa amatu. Mu bigambo 15 yayogeranga mulala ayogeranga atamidde naye mwakubira omweso, era buli kyakugamba kiba kyama bakikubbiddeyo. Bamweyana ye muteresi w'ebyama bya Kabaka, era akolanga mutoowe mu kituntundu kino eky'obuweereza bw'emirimu oba obw'ensonga eri abantu. Nyabo oliko amaanyi ga Kabaka Bulamu, nyabo oliko amaanyi ga Lubaale, nyabo oliko omusambwa gwa bamweyana, nyabo oliko amaanyi ga Kabaka Ndawula n'Abasese. Naye okukola ebintu ebyo ebikwatagana ku Lubaale olina kusooka kukola bintu bya muzimu. Singa oliba opadde n'ensi mbundi mu Lubaale biki bwenkuma ebyoto nga tokoze bintu bino, toliganyulwa. Kansubire nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.